Mathias Mpuga Samba ye leader of opposition era nga bannayuganda gwe tumanyi nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu gavumenti ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni n'olunaku olwaleero ekintu akikoledde ddala nga etwamutuma omulimu gwo agukoledde ddala mukama waffe tusiimye nnyo tweyanziza nnyo webalekolera ddala kituufu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni kyakusuubiramu oba His Excellency the President of Uganda kyakulabamu olunaku olwaleero kitaffe Mathias Mpuga Nsamba alina obubaka bwalambise era nga Mathias Mpuga Nsamba agenze mu maaso n'okusiba ekibuli n'ategeeza bannayuganda nti bye tugamba mbusimanyanga tugenda kudda mu Parliamentary nga baganda baffe tebannaba kukomezebwawo tebiriiyo era n'asaba omukyala Speaker wa Parliament taddamu kubuzaabuza era taddamu kutubuzaabuza taddamu kutitiisatiisa tetuli mu kutambulira mu kutya nti amanyi oyo alina bigendeerwa bye birala nnyo eby'eggwanga tabiriiko ali ku bigendeerwa bye ebiyamba ye ng'omuntu wabula ebitayamba bannayuganda. So Mathias Mpuga Nsamba ategeezezza omukyala Nnaalongo Speaker Anita Amongi nti abeeko byakola ebirala anywe ku mazzi ate era n'agoba aba NRM bave ku ludda lwa opposition badde batule gye batuula kubanga twabalabye bonna beeteebese ku saidi ya honorable yaba opposition bonna gye beeteebese twebuuza lwaki bazzaawo lwaki baze ne beeteebekaawo mulowooza bayisaawo ki naye anyway ekyo tebwandibadde buzibu bwaffe naye tubategeeza nti babeeko we batuulako ewalala banywe ku mazzi baleke bannayuganda beesalirewo baleke bannayuganda babeeko ebyenjawulo ebibakola kubanga this is Uganda for Ugandans. Twalingwe mugenda agamba nti ate bannayuganda ate kino bannayuganda ennaku zino beetegeerera bannayuganda beewaayo bannayuganda bamanyi kye baagala era bannayuganda balirwedde nnyo okwesumulula okwejja mu busibe temulina kye mugamba abantu baakoowa abantu baabakyawa abantu babategeera abantu baakuta obubbi bwammwe abantu baagala abantu baabwe so mutuwa abantu baffe naffe tujja baleka bulungi naye bwe temutuwadde bannayuganda mukyalwana nnyo naffe okulaba nga muzza emitima gyaffe naye nga kino kyali kizibu nnyo era nga tubategeeza temugenda tukkirizisa ebyo bye mwagala tukkirize nga ffe temukoze bitwagala. So Mathias Mpuga Nsamba omulimu okoze bulungi era twala okusiima kwaffe eri gwe mukama waffe. Mathias Mpuga Nsamba ategeeza nti leero caucus eya opposition etudde n'esalawo okusigala nga basibye ekikookolo obutadda mu Parliament paka ng'ensonga ez'abafulumya ziwuliddwa. Speaker Anita Amongi agambye nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti agenda kubala entuula 15 bwe batajja mu Parliament agenda bagoba tandikirawo. Kakati Anita Amongi era nga bwe nkugambye naye ebyo byonna era muddeyo nga bannayuganda ffe mutusiime tetwandyagadde programu eno okubeerawo nga tubasaba tusiima naye oluusi twagala abantu okutusiima musigale nga muwuliriza era nga muwaayo nnyo obudde kweno programu. Nabagamba nti omukisa Uganda gwefunye ogusembyeyo okubeera omubi nga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni egwa bwe bukulembeze ate bwayolesezza mu nnamba z'alonze okusamba empiki naye mu kisanja kino kyeyanyaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba nti kyabuvunaanyizibwa nnyo buli munnayuganda okukola nga taweera wadde gwe ng'olowooza nti oli mu kifo kya position of comfort okulaba nti tukyusa embeera ya Uganda nti okuba nti Anita Amongi olwaleero Speaker wa Parliament nze talinayo kyali kyakola n'eki kyenyinza kuwakanya teriyo kintu n'eki kyenyinza kola ki kuwakanya ti Anita Amongi yakikoze tewaliiwo kintu nakitya kyenyinza kuwakanya lwaki kubanga nze mumanyi nabagamba nti Parliament egenze mu mikono gy'abamafia office eri tebaako linnya lyo oli bamuyita deputy speaker Thomas Taiwa era soko omujjeko erinnya erya Thomas era alondebwa mu mateeka okukumyuka
nga toliiwo. Ontegedde bulungi. Okukumyuka nga takola ki? Nga toliiwo. Nti gwe wonna obeerera toliiwo by law by constitution ye yabeera speaker. Nga naawe waliko mu position eyo yemu. Nga mu preachinga continuity. Tuendelee. Tufanye kazi. Tugende maaso. Ogamba otya nti nga babadde bakubiriza parliament. Olwokuba obadde mu leave nti gwe badde togoberera biri mu parliament. Oba mukulembeze tusokerawo wennyini awo. Kayungu. Bw'ogenda mu leave oba toddamu nakumanya bikwata kweno programu ya mannaamu atulira. Mbangoberera. Bwe bagiteekako gwe obudde oba okola ki? Mbampuliriza. Oba ontegedde? Nti speaker wa parliament gwe tusasula ssente olw'okuba abadde mu maternity leave. Owulira? Olw'okuba abadde mu ki? Mu maternity leave. Tategedde kintu kyonna kiri mu parliament. Tagambye nti tategedde kiriyo. Yagambye ekyafulumye entuula zino bwe bazimiisinga nga tebamubuulidde agenda bagoba. Abagobe. Anti omanyi ye amanya nga bwe yagoba baani. Omanyi simanyi na lwaki yeewe ekifuba ky'atalina. Gwe Madam Speaker. Madam Speaker. Tumuweereza obubaka? Luzungu. Luzungu? Twogere Luzungu? Lukobe. Luzungu. Madam Speaker. Point of procedure. I want to inform you, Madam Speaker, Anita Amongi, that before you evoke the chasing of the opposition members of Parliament from Parliament, please, Madam Speaker, take note. Conservatively take note, Madam Speaker, that on the other side of government, you try to chase Honorable Namganza and you are defeated very badly. We don't want you to be defeated another time, Madam Speaker. Preserve the decorum of the wig you put on behalf of Ugandans, Madam Speaker. Bagita Pali FM. Neo tegede bemgaye. Nti kuna Muganza bamukuba nenkona yanwa. Bamukona Namuganza tomulabawo. Teyamugobawo. Teyalayira. Teyalayira nenga ntajja kumusobola. Wali awo. Ne mungamba ki? Naga nti alimba. Naga ntajja kumusobola. Kuba naye amaanyi bakola ki? Ne wano agamba nti baba weereza kukiikirira bantu. Parliament mugidduseemu Parliament yamwe ng'abantu babata. Nga Parliament yamwe abantu babata. Mujja mbyogerere wano. Ate wa abagambi mu babyogedde ebbanga lyonna babyogedde ebbanga lyonna ye mwana mutali mu nsindala. Olwaleero bo bennyini aba gavumenti bakkiriza nti abantu 18 on their own admission bonga gavumenti kube tubawadde abangi bo bennyini bakkiriza nti 18 nti bamanyi gye bali batuwe emirambo gyabwe bakkirize nti baafa bakkirize nti kati baalemererwa kubanga tuwa omusolo nga bwe bawa omusolo. Tutegeera nga bwe bategeera era tusobola obutategeera nga bwe batategeera. Kati omwamba otya kwekuba n'ate okwekijega nga ye mwennyini alina enkikoze yali akubiriza akeera ate ku makya n'alaga nti tamanyi kiriwo. Olutalo mu kkubo mu luleete munda. Oba naye mwennyini anywa ku musaayi gw'abantu guno gwe tukaabiranga agenda bagoba. Abagobe. Anti omanyi ye amanya nga bwe yagoba baani. Omanyi simanyi na lwaki yeewe ekifuba ky'atalina. Gwe Madam Speaker. Madam Speaker. Tumuweereza obubaka? Luzungu. Luzungu? Twogere Luzungu? Lukobe. Luzungu. Madam Speaker. Point of procedure. I want to inform you, Madam Speaker, Anita Amongi, that before you evoke the chasing of the opposition members of Parliament from Parliament, please, Madam Speaker, take note. Conservatively take note, Madam Speaker, that on the other side of government, you try to chase Honorable Namganza
and you were defeated very badly. We don't want you to be defeated another time, Madam Speaker. Preserve the decorum of the wig you put on behalf of Ugandans, Madam Speaker. Bagita Pali FM. Leo tegede mgaye. Nti kuna muganza bamukuba nenkona yanwa. Bamukona namuganza tomulabawo. Teyamugobawo. Teyalaira nenga ntajja kumusobola. Wali awo. Ne mungamba ki? Nebaga nti alimba. Naga ntajja kumusobola. Kuba naye amaanyi bakola ki? Ne wano agamba nti baba weereza kukiikirira bantu. Parliament mugidduseemu Parliament yamwe abantu babata. Nga Parliament yamwe abantu babata. Mujambi yogerere wano. Ate wa. Abagambi mukulu. Babyogedde banga lyonna babyogedde banga lyonna ye mwana mutali musindala. Olwalero bo bennyini aba government bakkiriza nti abantu 18 on their own admission. Bonga government. Kube tubawadde abangi. Bo bennyini bakkiriza nti 18 bamanyi gye bali. Batuwe emirambo gyabwe. Bakkirize nti bafa. Bakkirize nti kati balemererwa. Kubanga tuwa omusolo nga bwe bawa omusolo. Tutegeera nga bwe bategeera. Era tusobola obutategeera nga bwe batategeera. Kati oŋŋamba otya kwekubala ate okwekijega nga ye mwennyini alina enkikoze yali akubiriza akeera ate ku makya n'alaga nti tamanyi kiriwo. Olutalo mu kkubo mululeete munda. Oba naye mwennyini anywa ku musaayi gw'abantu guno gwe tukaabira nga yanywa. Ate kati baliwa. Baliwa Kayongo bano Kayongo baliwa abantu betwogerako baba kuba ne babata. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yajja n'atugamba ng'ensi nti tugenda kuleka abantu bano amanya nga Kanata Muhammad nedamulira bagasoma. Where are they? Bali ku public record. Prime Minister mumuita muvubi mumuita mutya simanyi yekola atya simanyi ye mwesuzi simanyi yesuule eddalu ye yennyini yajja ng'akuta olupapula lwa security. Kwanga you must go nga akutta olupapula lwa byekwerinda nga bava mu lukiiko era oyo Anita Amongi nga yava okuluki yalinga nga bakakasiza nti Kibalama bali ku public record. Prime Minister mumuita muvubi mumuita mutya simanyi yekola atya simanyi ye mwesuzi simanyi yesuule eddalu ye yennyini yajja nga akutta olupapula lwa security. Kwanga you must go nga akutta olupapula lwa byekwerinda nga bava mu lukiiko era oyo Anita Amongi nga yava okuluki yalinga nga bakakasiza nti Kibalama bamukwata nga y'omu ku baali batta abasirikale. Kati ffe tuli bajege kwenkaniddaawo olunaku lw'eggulo njovu omuyekera njovu omu kubasuubira nti beyokya ne batuwalisi okusinziira ku NRA. Okay? Bwe bamuleese bamutute mu kooti z'abantu ba bulijjo omuyekera njovu abadde ate abantu owa ADF kasese wa nga ne Jeno Yoweri yagamba nti banayo tukuto omuyekera gwe bayita njovu. Njovu bamutute mu kooti za bulijjo Machete Kalanzi Olivia Lutaya bali mu nga bwe batategeera. Kati oŋŋamba otya on their own admission. Bonga government kube tubawadde abangi bo bennyini bakkiriza nti 18 bamanyi gye bali batuwe emirambo gyabwe bakkirize nti bafa bakkirize nti kati balemererwa kubanga tuwa omusolo nga bwe bawa omusolo tutegeera nga bwe bategeera era tusobola obutategeera nga bwe batategeera. Kati oŋŋamba otya kwekubala ate okwekijega nga ye mwennyini alina enkikoze yali akubiriza akeera ate ku makya n'alaga nti tamanyi kiriwo. Olutalo mu kkubo mululeete munda. Oba naye mwennyini anywa ku musaayi gw'abantu guno gwe tukaabira nga yanywa. Ate kati baliwa.
baliwa Kayongo bano this Kayongo nga ye mwenyine alina enkyeko yali akubiriza akeera ate ku makya n'alaga ntamanyi kiriwo olutalo mu kkubo mu luleete mu oba naye mwenyini anywa ku musaayi gw'abantu guno gwe tukaabira nga yanywa ate kati baliwa Kayongo bano this Kayongo baliwa abantu betwogerako babakuba ne babata Jeno Yoweri Kaguta Museveni yajja n'atugamba ng'ensi nti tugenda kuleka abantu bano amanya nga Kanata Muhammad ne Damulira bagasoma. Where are they? Bali ku public record. Prime Minister mumuita muvubi mumuita mutya simanyi yekola atya simanyi ye mwesuzi simanyi yesule ddalu yeye nyini yajja nga akuta olupapula lwa security. Kwanga you must go nga akuta olupapula lwa byekwerinda nga bava mu lukiiko era oyo Anita Amongi nga yava ku luki yalinga nga bakakasiza nti Kibalama bamukwata nga y'omu ku baali batta abasirikale. Kati ffe tuli bajege kwenkaniddeawo olunaku lw'eggulo njovu omuyekera njovu omu kubasuubira nti beyokya ne batourist okusinziira ku NRA okay bwe bamulese bamutute mu kooti z'abantu ba bulijjo omuyekera njovu abadde ate abantu owa ADF kasese wa nga ne Jeno Yoweri yagamba nti banaire tukuto omuyekera go bayita njovu bamutute mu kooti za bulijjo Machete Kalanzi Olivia Lutaya bali mu tweyanziza nnyo mukama waffe Alex Waisha Mufumbire webalina obugambo obulungi obuwowadde omukyala Speaker Parliament Nalongo Anita Amongi abadde atufuukidde ekizibu alowooza nti buli Munnayuganda agenda tambulira mu nkwawa za mukulu Yosete Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Twongera omujjukiza nti ennaku zino Bannayuganda baazibuka amaaso, Bannayuganda beetegerera, Bannayuganda basobola okulaba ekyamu, Bannayuganda basobola okulaba ekituufu era Bannayuganda bamanyi kiki baagala. Tulowooza nti mugenda tambuliza Bannayuganda mu nkwawa zammwe ebbanga lyonna nga bo bali awo batudde basirise beetuddeko. Ekyo mukirowoozaako mukimanye nti Bannayuganda bazibuka amaaso, bamanyi kye baagala ate batambulira ddala nga banoonya buwanguzi bwabwe. Titwagala nonsense, twetaaga ggwanga lyaffe ate nga tumanyi nti ssaawa yonna eggwanga lyaffe lijja kununulwa, eggwanga lyaffe lijja kufuna obwenkanya era nga tuli basanyufu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebiseera bingi kyonna kyataddeko engalo kibeera kya buwanguzi era tulaba nga tulina obuwanguzi bwaffe nga tulinabo era tusuubira nti bwewaawo bingi bituuseewo naye tugenda kuba bawanguzi. Tetunaggwa mu maanyi, tusigadde nga tuli b'amaanyi ng'ate bwe tutambuza ensonga era tumanyi nti kazannyo ekanaggweera tujja kuba bawanguzi. Anita Amongi ebyolowooza nti baana Bannayuganda bagenda kufiiranga mu makomera ga Yosete Buhabulwa, Bannayuganda bakirabe bulabi basirike, ebyo birowoozaako nga ggwe omuntu wabula tobirowoozaako ku lwa Bannayuganda. Tukutegeeza nti weewumuzeeko, ofuna ku mazzi onyweko, ofune ne ku byokkola ebirala, omanye nti bano Bannayuganda be balwanira Bannayuganda bannaabwe. Era twebaza nnyo Mathias Mpuga n'omulimu omulungi gwakoze olabanga asitula family z'abantu ng'aziteeka ku international level okulaba nga tununula abaana baffe, mikwano gyaffe bonna abo abaweddemu essuubi.